Kaakati omuwala golaba oyo mu katambi agudde eddalu. Agudde eddalu ye naye n'alyoka yeeyambula engoye asigaddemu kapale kano ak'omunda ndowooza ke bayita akabayika kaasigaddemu. Naye bw'omutunuulira mu butuufu yeewuunyisa kubanga mwana muto. Ate ekyokubiri muwala mulungi naye bo eddalu teryagala kumanya. Oba biragalalagala nga bye byamutabudde omutwe teryamanyi. Oba waliwo eyamukubye ejjaddu teryamanyi. Manyi nakyo kisoboka. Abawala bangi babakuttemu bakula abasajja ate ne bataagala kudelivalinga bye baba bateesezza. Omusajja n'agamba togenda kgenda na ssente zange n'amuloga. Ebiragalalagala bawala bakozesa enjaga ab'ennaku zino. Ne balyoka bakozesa IC, ne balyoka bakozesa enjaga, ne balyoka balya mmira amayirungi naye batabula omutwe. Ekyo nakyo kisoboka. Ekyokubiri omuwala ono ayinza okuba nga baamukyaye n'agwa eddalu. Kubanga omukazi ono amutuukiridde ng'atudde awo amugambye owange buzibu ki wabadde ki? Atandise kuyimba kali akayimba yankozesa naye ate nandeka, yankozesa naye ate nandeka. Kati ng'alinga agamba nti oba waliwo eyamukyaye eyabadde yamukozesezza ate n'amala n'amuleka n'amusuulawo. Omanyi kisoboka. Ne mmwe eddalu teryagala kumanya. Eddalu terikyayagala kati kumanya. Buli muntu asobola okuligwa. Buli muntu asobola okuligwa. Mwana muto bw'omulaba future yandibadde entangaavu. Naye muganda wange essaawa zino mulalu. Naye ate kati oyo omuwala omulaba ayina kukwatibwa n'atwalibwa n'atereera kubanga tannaba kugwa nnyo ddalu liri limalayo. Aba booda bajja kumusanga ekiro. Anti bo tebeenyinya leera tebasosola. Era omuwala ono bw'obanga omumanyi osobola okumunoonyako. Ayinza okuba nga muganda wo, ayinza okuba nga mwana wo, ayinza okuba nga sisita wo, ayinza okuba nga girlfriend wo. Munoonyeeko embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akeddagala. Awo waali okusinziira ne ku nnyambala gy'ayambadde tekigaana bya booda kutandika kumukakaaka kakaboozi. Ebya booda tebyenyinyala bantu bazibu nnyo. Bimugwakawo kiyiifuyiifu obudde bwa kiro ne biryoka bikola ki? Ne biryoka bimutuusaako ogw'obuliisa amaanyi. So n'olwekyo bw'obanga omanyi omuwala ono bambi munoonyeeko. Eddalu lye terinnaba nga terinnakula likyali tto. Akyalimu kali akategeera. Naye yenna gwe yaliiridde ssente oba yenna oba ebiragalalagala byonna bye yakozesezza oba eyamukyaye kintu kikulu nnyo. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Yegwani Ojiraba Flyna Yegwani Flyna Name of Jesus obeera wa Flyna wavudde wa Chikakasa The name of Jesus Nachirabe waviiriddewo okujja eno Kwata wenkutse baby Sinyeza wenkutse Nawe ugeze mu buwumbi Sirize Iyezi Abikabayina mu kukasene Oze what ebyano bisiri kasene Wekakaba Yankozesa na yote nandika Yankozesa na yote nandika Nandika Ati sirize Iyezi Abikabayina mu kukasene Oze what ebyano Ongambe yegwani Sulaina Kaakati okusookera ddala nnyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup tukolera ddala era nga tutambuza abantu mwenna abakomawo okuva ebweru ng'oyagala okutambula bulungi nnyo okutuuka ewaka nga teri yadde n'okutataakanyizibwamu kw'ofunye. Ne bw'oba oyagala okukola shopping ng'olina by'oyagala ayitamu mu tawuni okugula obudde mbukuweera ddala n'oba nga ate otwala obudde bwo okitegeera. Nammwe abali mu town service ng'oyagala kutambula privately oba okitegeera osobola okuba nti ate onkoonako ne nkutambuza ne tutabaala Kampala yonna oba Uganda yonna as long as tukkiriziganya bulungi nnyo. So
entambula weeri musobola okuba nti ate munkonawo ku namba yange y'essimu gy'olabaawo aye ne tusobola okuba nti tukolera ddala ffenna. Nyongera n'okuyita mwenna abalina bizinensi zammwe nga mwandyetaaze okulanga naffe. Leeta akalango ko wano ku mukutu gwa CEO Michael Uganda okuba abantu bizinensi yo mu maaso. Omukutu guno gwe gumu kugisinga okulabibwa abantu mu Uganda muno. So n'olwekyo leeta bizinensi yo gikuba abantu mu maaso ate abantu basobole okuba nti bakola ki? Abantu bakuwagira. So n'olwekyo gwa neetaaga ennamba yange ey'essimu gy'olabawo ku screen yo ne ku WhatsApp kweri osobola okuba nti ate onkoonako ne tuba nga tukwatagana bulungi nnyo nnyini ddala. So nga neeyongeddeyo mu maaso njagala nkubuulire ebintu bino wammanga. Ebimu ku ebyo ebireetedde abavubuka b'ennaku zino katwogere ku baana ab'obuwala kubanga abalenzi bo tubamanyi ebiseera ebisinga ekibasinga okubajjako ennyo njaga. Besikala abalenzi njaga n'omwenge bye bisinga okubatabula omutwe. Naye katwogere ku baana ab'obuwala. Golowooza ki ekisinga okutabula abaana ab'obuwala okumusanga ng'ayinza okuba mu mbeera bw'eti? Kankubulire si buli muntu gw'osanga ku kkubo ng'agudde eddalu nti babeera bamuloze. Nedda. Si buli muntu gw'osanga ku kkubo ng'agudde eddalu nti libeera ddogo. Abaamu bagwa eddalu okusinziira ku decision ze basalawo nga bo mu bulamu bwabwe. Abawala tebakyagala kijja buzzi embeera n'ekireeta n'omusanga ng'agudde eddalu newankubadde ne baloga bangi naye ate ebiseera ebisinga abalola abali ku kkuba bamu si ddogo. Abaana ab'obuwala ensangi zino guno omulembe gwe tulimu bettanidde nnyo okukozesa ebiragalalagala era ndowooza ebiragalalagala ebyo mubiraba ne mu bayimbi. Omuyimbi ajja ku siini nga mukazi ayimba bulungi era nga n'obulungi mulungi ng'omuntu naye okukozesa ebiragalalagala okulinga ice ebanga njaga naye eno enjaga y'obuwunga gye banuusa obunuusa eyo gye bayita ice bubeera nga bu particles. Waliwo ne we bateeka eno wansi w'olulimi bubanga buyinjayinja. Bubanga buyinjayinja obwo bayita bu ice. Bubanga buyinjayinja nga bweru babukwata ne babuteeka eno wansi muki? Wansi w'olulimi. Okitegeera ekintu ekyo? Obulala obuyinja oba bukoonakona ne babusekula ne buugira abaana ne batandika okubunuusa. Abaana ab'obuwala abasinga obungi babukozesa. Ekyo kimu. Tewali kitu kisinga kutabula abaana mitwe nga ice. Abaana kati bamanyi we bamugula. Simanyi naye ekyo nsonga nkulu nnyo mu kutabula abaana emitwe ennaku zino. Ekyokubiri, ebimu ku ebyo ebireetedde abaana ab'obuwala okubeera mu mbeera ng'eno njagala tusooke twesonyiwe eddogo tuliteekeko ebbali. Ekyokubiri, depression. Mukimanyi nti omuntu asobola okugenda mu depression ate nga depression gy'agenzeemu ya mukwano. Abeera ne boyfriend we. Boyfriend oyo nga beeyagala. Omwana omuwala n'awaayo buli kimu ne yeewa omulenzi. Naye boyfriend n'atazza omwana omuwala kyaba asuubira ate n'amukola shege asooka n'asembayo. N'atuuka ne ku ssaawa ey'okuba ng'omuwala ono akaaba kumpi buli lunaku. So depression ng'omuwala bamukya ebiseera ebisinga kireetera abawala banene okutabukira nno ddala. Kirabika ng'ekyokusaagatinze ng'onkyawa nga nkola biki naye muganda wange eri abantu abalina okwagala eri abantu baabwe ng'omuntu asobola okumukyawa n'agwa eddalu n'ataddamu na kulya mmere. Kisobokera ddala ekyo. Then ekirala ekyokusatu ndowooza nja kwogera ku ddogo. Eddogo nalyo lisuulira abantu eddalu. Mubba babba bannammwe ne babaloga. Mubba babba bannammwe ne babaloga. Tewali kintu kisinze kusuula bakazi ddalu nga kubba basajja ba bannaabwe. Mulimu abantu ebabbira abasajja n'akukakkanako n'akuloga nga tolina kyogenda kukola ki? Tolina kyogenda kwewozaako. Muba okitegeera ekintu ekyo. So eyo nayo nsonga nki? Eyo nayo nsonga nkulu. So n'olwekyo omwana ono ow'obuwala bw'obanga omumanyiko osobola okumunoonyako n'oba ng'ate omudduukirira mu ngeri emu oba endala. N'asobola okuba nti ate munnange tafuna nnyo buzibu bw'amaanyi mu maaso eyo kubanga nga bw'omulaba addugala buddugazi naye eddalu lye likyali tto mu bwongo bw'omuwulira. Erinnya lyalimanyi
yeeyimbya kale kwegaba tannaba kuvaako bulungi ng'omuntu omulala we yandibadde avaako. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli ndowooza tusikana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu, mubeere bulungi, musubscribinge. Mbaagala nnyo. Peace and love. Mweraba.